Mr. Update nga talina nsonga gyatayogerako ne bw'aba Kadaama nga boosi we amutulugunya Segirinya ng'ayogera ku nsonga oyo. Nze nina office ze nagendangamu okutabaganira eddembe ly'Abakadaama naye ng'omuntu gwe ndaba ajja mu office eyo ye Segirinya yekka. Okitegedde? Nze siri wano naye nsobola okulaba values n'amaanyi ne effort Segirinya ze yateekamu ku Bannayuganda. Waliwo yakyusa DP nga kuliko Firi Segirinya. Adija mu abakyegomba abantu n'okwesiba ku bantu. Naye bano abantu bye bayiseemu bikuwa ekyokuyiga. Bibeeko ebikutwala mu bulamu. Omanye nti akatono k'ofunye kalye ne famire eyo kusa abantu b'olini taaki nabo. Bano abatulaba obulabi mu bulamu mu kweyagala mu kuvuma abantu era bwe bagenda okutulaba nga tuli mu bizibu. Bw'aba Segirinya yajjanga online n'agamba mpe nnamba y'essimu kuteereko ssente. Oyo gwe yaweereza ssente gwe yawa n'obuyambi simulabangako ku kkooti. Segirinya yakwatanga abaana abalwadde n'atwala abaana abo mu malwaliro ne bafuna obujjanjabi. Olaba basiba Segirinya. Ne wabula yayambala essaati ye wadde agamba Firi Segirinya. Nyomanyi Segirinya omubiri gwe yayiirawo Bannayuganda. Kivanze Bannayuganda bwe mba mboogerako nkozesa ddoboozi ttono mbatya. Noonya gy'okuliza abaana bo. Ne bw'oba tosobola kuba monitoringa, bw'oba tosobola kubabeerako, nabo omuze gujja bakwata. Otegeere nga beeyagala. Nti n'omwana akyagala. Kubanze mmanyi famire ng'oli mwali mu famire akozesa omwana waaka naye nga naye akyagala si byakumukwata. Kati if bw'oba lw'otasobola kukontrolinga, tambula onoonye gy'okuliza abaana bo. Abaana bakulidde mu mizigo, bangi abakuze nga tebamanyi na famire. Nga balaba ndabe bagendayo lwa mikolo, bagendayo lwa mbaga, bagendayo lwa kuziika. Ekyo ne kibeerawo. Tosobola kutereeza mize gya famire gyonna. N'ogimalayo. Famire esobola okugamba okukubikkirira omusiyazi mulimu akwata abakazi. Kati famire tasobola kugamba nti twejjemu ekibi, tubonoleze ekibi, twejjemu omubi, tugobe omuntu ono. Anti famire egamba nti yoyo omwana muganda waffe yekka gwe yaleka. Ati nkubuulira bw'aba yekka gwe yaleka either agende oba nze ngende. Famire tasobola kusalawo nti ekibi kigende n'ensi. You either go to prison oba ogende opaale n'ensi. Nenga tosiize bantu banumize gwe either ogivambo oba tokibalabyemu ne weekuliza abaana bo. Okuzaala abaana mu famire embi, mu famire erina ebizibu ebingi si musango, si kibi. Osobola okuraisinga abaana bo ne babeera bagagga mu nsi. Okitegedde? Osobola okuraisinga abaana bo ne babeera bulungi mu nsi. Bamama tuleme kutya kutwala serefu buvunaanyizibwa n'okwesiba mu kibi. Mama bampaawo okusula. Waliwo ennamba y'abantu bangi abeekuliza abaana baabwe nga tebakuze na mikono gya famire. Ng'oli agamba nze okumuleka mu mikono gya kitaawe oba gy'abaganda be mulekera landiroodi. Abalungi abaliko HK Media bantukiddewo nze n'omwami President Kayanja. Tuli muswawo mu bannange tugezaako okusiiba. Nsiibye simanyi abakyala baliyo bamusiiba oba muliyo mulya buli mmere mwebaka bwe basikiro. But this month is really very relevant. Mbakubiriza musiibe bannange nze ndabyeko ku fruits z'ekisiibo. So ekisiibo kyokka kye tulina okubeera nga tufuna okusaasirwa okuva ewa Katonda. Bajjukiza nti in your latest updates and celebrity news mbeerawo ne President Calvin Kayanja okuba nga ate tubatemera amawulire g'aba celebrities bamwe poza ate n'amawulire g'abanku bakyeyo. Aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi Kadaama tobeereyo n'obonaabona. Kola emyaka ekisaanidde omala ojje ku Roast Coffee Academy osome omulimu ofune profession ogenda ofuna osome omulimu ogw'omutwe obeere ng'omanyi okola kofi ebintu ebitagenda kusumbuwa ate ng'okola olina emirembe. Poza ate bano bebateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Baganda bafe aba Speed Express Tours and Travels Company kasipa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga nabo weebali nnyo okuba nga batukwatirako. President nsanyusa okukulaba. Kale bagamba ki baganda baffe kwekikemedde? Ekisiibo yosawo mwatukubye. Naye gwe osobola okusiiba. Ate lwaki nedda? Mbuno oyongobedde namuko. Naye President buli muzannyi wa firimu. Namutulaze ekisa wali mabega.
mutubeereddewo bakyala basiraamu ko mutwanguyiriza ensonga tetuyinza butayimirira nabo tatuukayeeyo pulezidenti okuba abakyala basiraamu nze omu ku basiraamu bate bwe baba bayimiridde naffe lwaki tetuyimirira nabo mu kisiibo bw'oba osobola okwerekereza pulezidenti naddala ekintu kiri mu kisiibo kye kisinga okukalubiriza abantu obeerera ddala nga mutuufu katonda omumanyi era bwekiri kubanga ensonga eyo si nnyangu ate bannaffe bennyini bwe twonoona nabo bwe baba balongoose lwaki naffe tetulongoka kakolumu werekerezaamu naye okuguleka nadde eri katonda si kyangu okumala ennaku 3 so salute big up on yourself naye njagala era nakano kayisaawo musiraamu oba tonasasula mabanja ebisiibo byo pulezidenti sokera kunze onsasula nakuwandiikidde ka message musiraamu nenga oba sikyomenda kukolera vidiyo otambulira mu butuukirivu mabanja g'abantu gakuli mu nsawo bantu bakubanja olina n'amasimu gootakwata ebisiibo bikumenyera bwereere osiibira bwereere musasula amabanja basiraamu waliwo omuntu atalina nno nga yeewozaako ne wabawo atalina nga tanyega siraamu ngaze okwewola kyemubiri allah nabbi muhammad essunna zonna n'azijjayo naye mukusasula wano nebuuza omusiraamu alogwa okubira essimu yokukumubanjibwa mu kisiibo ng'eri tuutuutu olwo twerumyanjala oba tulaga butuukirivu basiraamu kambuuze ddala musiraamu osiiba otya n'amabanja g'abantu ayinza okuba omusiraamu talina omusiraamu muntu olina akukubira essimu akubanja mu kisiibo muno n'oginyiga bize n'otagikwata mwerumyanjala oba mulaga butuukirivu waliwo omuntu akubanja naawe Calvin n'akumalako ne pulaani nakubira ku makya nakubira ku musanvu nakubira ekyo tuba twerekereza obbawola kano kampeera omusiraamu gw'obanja nti ekisiibo kimumenyera bwereere tewaliiwo butuukirivu buli mu kulya mabanja kubira eyakuwola essente ze tomukwata mu kisiibo olaga butuukirivu oba weerumyanjala nze ngamba omuntu ng'akubanja nga naddala omugambye nti ngenda kusasulwa ku nnaku z'omwezi bwe ziti bwe zibeera tezinnatuuka lwaki oba omussa amasimu ate nga wakkiriza mulimu abantu abalyake nga ne sente azirina omanyi teri kirumanga kusasula sente olabanga ze bataafumbye enkoko ebigambo bye mwogera nga tubawola byebigambo byebimu bye mwogera bye muba mwogera nga mutusasula ddala gwe nawola ntodde ate nkubanja ntya nga nnyimiridde mazima olugero lw'Abaganda wowe luvindayo kigedde munnange muba n'ebigambo bingi n'ondaga ennaku sunna za nabbi ebitabo n'obisoma n'obimalayo lwaki mukunsasula si yeddiini yemu gy'oba okozesa okitegedde so basiraamu ako kababeeremu tusiibe nga kabatuulemu naye nga tukole obutuukirivu okulaba nti ddala bannaffe tebatusabira bubi sitera nnyo okwogera ku politics lwa nsonga nti nze saagala nnyo okuyingira mu bintu bya politics but as a human being kino nkirabanga ng'omuntu owa bulijjo okuva omwami Segirinya we yava mu prison ne gundi ne Alan Sewanyana bambi bakulikeyo bamalayo ebbanga ddene naye babadde baludde okulabikako mu mawulire ndowooza olunaku olwaleero we mbalabye nga bakoze press conference babadde bakyajjako olugwiro wa komera so Sewanyana baali betrayed eri abantu omanyi bwe weesiga ennyo abantu baali betrayed okugenda ku kkooti bawanike ebigundi emiti Segirinya yayiirawo bannayuganda omubiri mu ngeri nnyingi kale twogere ku Segirinya Mr. Update nga talina nsonga gy'atayogerako ne bw'aba Kadaama nga boosi we amutulugunya Segirinya ng'ayogera ku nsonga oyo nze nina ofiisi ze nagendangamu okutabaganira eddembe ly'Abakadaama naye ng'omuntu gwe ndaba ajja mu ofiisi eyo ye Segirinya yekka okitegedde nze siri wano naye nsobola okulaba values n'amaanyi ne effort Segirinya ze yateekamu ku bannayuganda naye abantu bano baatuuka akaseera ne beerabira Segirinya ne Sewanyana bandibanga balina obusungu ku mitima
baali balowooza nti bino byonna katubikole tulage bannayuganda kiki balina okukola nabo balitubeererawo. Njagala ombuuliza abatulaba gwe ku kooti ne mu kkomera gye baali baasibira Segirinya ne Ssewanyana baali bakugobayo walinnayokko. Kooti eyina lwe yali etudde ne weerekereza byokola n'ogaaka ngende ndabe ku Segirinya kale mbeerewo. Kale bw'oba tokikolanga ekyo olinayo olunaku lwe wabuuza nti omwana wa Segirinya alina kye yalidde. Kale tumusondere kale tusondewo essente bwe ziti. Segirinya si mubaka wa parliament. Sente zasigala zi. Anti kankubuulire kino tewalaba maama we ng'agamba sikyalina buyambi ne bannamwandu. Tebasigala nga bamusasula omubaka. Nedda ne bwe baba bamusasula naye tetusobola kukkiriza gavumenti esibye muntu ate kumusasula. Ng'Abannayuganda ng'abakkiririza n'abategeera effort n'amaanyi Segirinya ge yateekawo. Asigala akyali memba wa parliament aba akakataako okufuna ssente. Memba wa parliament ali mu kkomera golooza baamusiba tebamanyi nti memba wa parliament. Sikiriza bamusasula be baamusiba lwaki tebaasiba musaala. Naye Abannayuganda bandikozeyo ekyenjawulo. Abantu bano temubatulugunya lwa busente bwammwe. Segirinya luli yali ayogera nga si memba wa parliament lwaki tebaamusiba defamation kuma mu bantu omuliro gwe mulundi ogwali gusoose lwaki tebaamusiba. Olwaleero okulaba Segirinya nga baamuta mu kkomera ng'essimu zonna zirina. Luli Segirinya yabanga mu battlefield nga bamukubye tear gas n'asigala ng'essimu ye akyaweereza Bannayuganda. Kyo ngamba Segirinya takyalinamu wadde amaanyi agoogera agakola live. Tutunuleko ku sayidi endala. Bannayuganda bano batulekerera nnyo mu kaseera we tubeetaagira. Mu kaseera nga tufunye ebizibu byabwe. Emisango egivunaanyibwa Segirinya jakuma bantu muliro kuyita ku online. Kibanja kye kya Facebook. Yali mu battlefield ng'ategeeza gwali kasimuko. Ndi Kyagulanyi bamukutte kino kyekiriwo. Ndi ku kyeyeeyo nga buli kigenda maaso nkimanyira ku Mr. Update. Kati kyembuuza bafolowa abo waliwo yali avuddeko n'agamba ntugende ku kooti. Bafolowa no batulimba. Kivula bubeera n'emitu. People like you ngomaze obba meetinga. Akitegedde ogenda n'olaba ababadde ku kooti ababadde bagenda buli kooti lwetuula. Nga be bantu Segirinya bamanyi mu buntu. Si bano aba online. That's why njagala tutegeere era bwe busungu Segirinya bw'alina olwaleero. Gwe tulowooza nti Segirinya mulwadde nnyo tasobola kwogera ku ssimu tasobola kukola live nga bwe yazikolanga. Just ayinamu obulume mu mutima okwenenya Bannayuganda. Nti nembeera ne following ku Facebook kumpi miliyoni namba ey'abantu. Nembulwayo wadde internet fans abajja ku kooti nti ffe tuli bagoberezebwa ku Facebook. Naye oluteekayo ekifaananyi kya happy birthday. N'olaba comment naye nga teri yadde ayinza okuwa kakeeki. Kati Segirinya ebyo byayitamu. Nti napositinga ne kubeerako likes nyingi, kubeerako views nyingi, shares nyingi. Naye nga teri muntu asobola kujja mu reality bakomenti nga tukwagala nnyo oyongeza omuliro vuma kubawo nnyawo. Ne bwe bamala okusuula mu bizibu teri wadde aleeta wadde amazzi ag'ekikumi. Mwalya nnyo mu Segirinya olukwe. Omusajja mumuleke ne bwakyawa place ne bwakyawa social media mutuufu. Byonna bye yakola ku social media tubimanyi. Wasinziirako okugenda okumulaba ekitalya tebagaana. Omuntu yenna waddembe okulaba omusibe yenna. Bwawulirayo association efomingiddwa nti bavudde ku Facebook. Kati omusajja bw'aba asazeewo yeekweka abantu mutuufu. Olwaleero ne bwagamba Segirinya nti yalya. Nze nzikiriziganya nakyalye kubanga be yaliirawo omubiri baagaana okumuliisa. Ku bantu abo waliwo yali akutte kakasawo k'omuceere akyale maka ga Segirinya. Bwe yabanga omubaka teyakwata eza parliament n'azigabira abantu. N'eddwaliro mu constituency ya Segirinya lyatuuka okuggalwawo lwalenti naye ng'alina ba followers ne ba well wishers. Lwaki tebagamba katwesondewo lenti abantu bafune obujjanjabi mu malwaliro? Oba waliwo omuntu gwe bawanga obuyambi mu diaspora eyo ne batatuukiriza. I'm one of the follower of that man. Sirabanga ya association evudde mu bo and I told Segirinya. Segirinya namugamba.
alina we yafulumiza lisiiti enfu ez'abaana ba mugenzi Kawuma ez'essomero ne mugamba Segirinya nga tanafuuka na MP akyali kansala ne mugamba Segirinya okuli yeetinga fake friends bano bakwemazaamu ku internet olowooza balina amakulu nerinda bw'olifuna ekizibu Ajeeyo nti mnayise oli mu kisiibo ne weetaagayo omuntu akusiibulula andi naye mu kusiibuluka wali weetaagayo omuntu akusiibulula nga ye Umaru Kayanja nze Calvin Umaru Kayanja tubateega eno n'eri That is great. Ate erinnya likutuukiddeko bulungi by the way. Njagala era bw'oba osiibuuka tusizira. Mukyala wange mudde wa. Mukazi ankoze ebintu. Maama ayikukozeraye kakyagamba nti nno ffenno tetukulabisa. Akako ng'aye kagula ba miliyoni 2. Okubanga okusiima ffe. Kati siiba bulungi tuukiriza obutuukirivu twerabe ku Yidi nkugulireyo akasawa bwe kati. Akasawa kagule nga Yidi tennatuuka. Tosobola kumalako kisiibo. Mama, akasawa lirakalira kesibo kyako. It's okay. Anyway, tuddeyo obutuufu guli. So Segirinya alina obusungu ku mutima eri Banauganda. Olwali bamu accusing nti yali Museveni ye yabata naye ate omuntu akusiba atya n'akuta. Ddala omuntu umwe bw'aba yali abalina kumukwata bamute. Segirinya mwamwerabira nnyo kino yali takisuubira. Segirinya yagendanga ku street ne yeekalakaasiza abantu batamanyi bali mitala w'amayanja eyo mbu babonaabona. Bambi Mr. Update mwa credit oba ababbi tebamubbangako esimu. Nkugamba kati wali olabye yamukwatira akasimu nti Segirinya ali mu kkooti wona ali mu komera. Kati ebyo ebintu abantu bye bayiseemu ne bakyawa abantu. Kati Segirinya akuze ategedde abantu ategedde Banauganda era agenda kumalirizanga katolo bwama. Golozo kyayinza okunoonya Segirinya nti mpaayo sente bweziti agambye ati kyenkugamba mu press conference agambye nti ye manifesto yagimaliriza mu myezi egi bye yali alina okukolera Banauganda yabikola mu myezi egi 2 ekitegeeza byakola ki byaggwa gwe bw'omukubira essimu akugamba ekyo koza alina obusungu ne Segirinya tugenda kumuwa orientinga tumugaye wadde abantu babi ne balina kutegeerera ku ggwe kyekyokukola. However much nti abantu bakubitrayinga tewali wadde yagenda ku situiti tewali wadde ya provokinga government ku kusibwako. Segirinya yakubanga essaati nti firi gundi walabye waliwo Banauganda ayinza okutulaga essaati ng'eriko ekifaananyi kya Segirinya nti firi Segirinya. Waliwo yakyusa DP nga kuliko firi Segirinya. Adija mu abakyegomba abantu n'okwesiba ku bantu naye bano abantu bye bayiseemu bikuwa ekyokuyiga bibeeko ebikutwala mu bulamu. Omanye nti akatono k'ofunye kalye ne famire yo kusa abantu b'olini taaki nabo bano abatulaba obulabi mu bulamu mu kweyagala mu kuvuma abantu era bwe bagenda okutulaba nga tuli mu bizibu. Bw'aba Segirinya yajjanga online n'agamba mpe ennamba y'essimu kuteereko ssente oyo gwe yaweereza ssente gwe yawa n'obuyambi simulabangako ku kkooti. Segirinya yakwatanga abaana abalwadde n'atwala abaana abo mu malwaliro ne bafuna obujjanjabi ku baana abo bonna. Ensonga ya Ssekawumalu ng'agaanyo eby'omwana ku baana abo bonna walabayo maama waabwe oba muzadde waabwe agenda mu kkooti oba agenda ku situiti kale ajja mu mawulire yamaliriza maama wa Segirinya yeyeekandaga baako wooteeka abantu bo ne bwe baba bayigirize ki kye balina okukola be bantu bo nga tonnasanyusa muntu yenna yakuwa folo akusuusuuta ku intaneti kakasa nti okolagana bulungi n'abantu abakuliraanya bakumanyi mu buntu. Bano abantu batugoberera batuwa folo balayikinga bye tukola twasoshiyetingira naye tebaliiyo. Bano tebaliiyo. Segirinya bwe bulimu bwalimu ate tajja kubuvaamu. Bakikola intentionally
obuzibu bwa Segirinya si gavumenti, obuzibu bwa Segirinya si Kyagulanyi, obuzibu bwa Segirinya be bantu abamulimba nti bamwagala n'abayirawo omubiri ne yeekola buli kimu kyonna ekyamuviiramu n'obuzibu okutuuka okumala ebbanga lya mwaka mu kkomera ne wabulayo wadde omuntu ayambala essaati eriko ekifaananyi kya Firi Segirinya. Segirinya yakwatanga omusaala gwe gwa paliyamenti n'agugabira abantu. Njagala Munnayuganda aveeyo n'obujulizi nti yafiirizibwa wadde ekimu eky'ekkumi n'agamba nti omwana wa Segirinya agende ku ssomero. Maama wa Segirinya ndeese omuceere. Tugenze kukyalira Segirinya. Kati kino kyenjagala okukola, tugenze kukyala mu maka ga Segirinya. Abakyala abaali ebweru goza tebalina ssente. Bannayuganda olowooza memba wa parliament balina ssente okusinga memba wa parliament. Bannayuganda balina ssente ezo z'olaba ze bagamba nti oyo afuna miliyoni 3 buli mwezi, eriyo bannayuganda bafuna ne miliyoni omwezi. Bazirina nga tebali wano, abalala bali wano ba business people nga yekula akasente ke. Walabayo abagamba nti tuwanirire obuvunaanyizibwa bw'eddwaliro lino. Okimanyi nti eddwaliro eryo baaligala intentionally kubanga omusaala gukyajja baali basobola yali order from above. Omanyi n'ebintu bino kuva eri Segirinya nti olaba abantu b'omu community yange basobola okufuna amaanyi ne beewerekera ogenda mu ddwaliro okujjayo empeke ze nateekayo nga tebasobola kujja mu kooti wano kundaba kubanga Segirinya yatuuka mu kooti nga bannamawulire be babeerawo ate nga nabo baluusi babeerawo babiri. Noonyereza nnyo kuba abeeyimirira. Kati nkugamba Adija, tunoonye we tuteeka abantu be tutamanyi n'abatatumanyi. Tunoonye engeri gye twetegerezaamu views zino ne following gye tuyina ku mikutu migatta bantu. Bano abantu si balungi Adija. Bwe kimuba ekyo mwakikola Segirinya, gwe mumanya ajja kuvaayo mu musaba obuyambi. Okitegedde? Olaba basiba Segirinya ne wabulayo ayambala essaati ye wadde agamba Firi Segirinya. Naye omanyi Segirinya omubiri gwe yayiirawo Bannayuganda. Kivanze Bannayuganda bwe mba mboogerako nkozesa ddoboozi ttono mbatya. Kati nkankubuulire kino. Okimanyi nti Segirinya byayitamu eriyo kati amukubira n'amugamba nti ssebo neetaaga school fees oba neetaaga buyambi gundi nyamba mu kizibu kino. Naye nga abadde ne mukiri tewali support gye bamulaze. Otegedde? Kati kyengamba tebalina kwagala ku mutima. Bino ebyokulwekana omubaka avuddeyo bamulage nti weebali awo baagalawo. Banoga mangu ebigundi ebikoola. Basobola kukolayo kintu ky'otalaba owulire buwulizi nti abawali bakikoze. Baagala kulimbira wano mu maaso era essimu bazikubako kati. Kiva abadde bamubuuza nga weekwese nnyo nga tojja kwogerako gye tuli. Naye nga abadde ekitalya gye batagaana muntu yenna kulaba muntu gw'ayagala nga takyalirwa muntu n'ogu. Abadde ajja mu kkooti ne wabula waayimirira alabe ku Segirinya. Agendayo yeefiirize byakola agenda alabe ku ki. Naye olwaleero baagala Segirinya amale obudde bwabwe yajje ku mirimu gyabwe. Amale obudde bwajje ku mirimu gyabwe. Tukwagala nnyo ne gwatunoonya. Obadde mu nkomyo nga tetulina effort yonna gye tuteekawo. So nze sirabanga ku bantu bamala mu maanyi. Bantu baleetinga down. Balabako n'abantu abeeyise ba Mrs. Update nga bakikopye kwani ku mukulu Segi. Okitegedde naye kati abo baddawa. Naye kati ogenda kuddamu obalabe. Si mu bubi. Kubanga babala akasente. Olwaleero Segirinya essimu zaatandise eddwa omukubirwa. Siina mwana wange talina ssente za registration, talina school fees. Naye ng'abazadde abo bolaba bamukubira essimu, teri abadde afuna budde genda kumulaba mu kkooti. So lwaki mukamente gye mutawa biwata? Segirinya sirikire eyo oli akasente ko oboge oli za Museveni Bannayuganda bw'abawa ekimala. Onaamala kufa. Bannayuganda n'okuziika tebajja kujja. Olaba tebazzenga mu kkooti. Bannayuganda okuziika obamanyi gabanguwa. Olaba Asiya gwe baali batawa yadde 10. Yasomba ensi n'esooka okuva Ebola n'ebwe. Abannayuganda baagala nnyo
akagundi akafaananya awo bajja kuziika olaba Asia yalyanga kasasiro nga tebalinnyayo n'olaba manya abaali mikoloje nga balina ennyumba nnene ziri bulungi naye nga tebamusuza akonya kasalamu president Nenga president awo tubeewo abula baba kuba nina ka screenshot kenda kusindikidde kituufu kajukidde ako tukasigaze paso betusigadde nabyo betusigale nabyo tulibawo olulala naye ng'emboozi ya Segirinya balina kye bayitamu ne Ssewanyana naye nga betro yeva mu bantu bwaba bakamano tebasobola kuvaayo kubyogera kugamba bannayuganda mwatukola bwe tuti katubasasule bwe tuti balina okulivinga by example ne kati mu Ambowe Segirinya akyayina amasimu ge oba akyasobola okufuna amasimu amalala ngonna n'akola live naye agamba abantu bemmalako obudde ani yankolera live nga ndi kitali okitegedde ani yambeererawo obudde ani yerekereza eddakiika ze wadde 5 ayogereko eri abantu ku nsonga Mr. Update yetaagayo ku ka vacation fuluma mwagenda awummulemu yeetaaga ajjeko eri ffe tumusomesa abantu nze Segirinya nayogera naye namugamba nali nkyalina bweru by then ne mugamba Segirinya oyinza okuba obalabu MP ne speed kendeezaako bano bannayuganda boofudde empagi mu bulamu obwo bino biwempe tebaliiwo jukira ka video ka Mr. Update ng'agamba oba bankubyemuko ku mpipipi bankubyemuko ku migo kati kankubuuze Segirinya yalina strength erecordinga ka video nga gabankubyemuko ku mpipipi gwolowooza strength yabuliddewa nga bamaze omusiba omwaka mulamba Segirinya yakwatanga kati atya kuswala nti mulwadde eyakwatanga video n'atulaga n'amaziga ng'akaaba n'eminyira n'agisangulira ku video olwaleero ali professional nnyo nti y'ebintu abikolera mu kkooti ayina obukyayi ku bannayuganda n'obusungu mwamulekerera nnyo ayina obukyayi n'obusungu ku ba in-laws online in-laws kyova olaba aluddewo n'okuwa bannamawulire interviews golooza bakigwamu bugwe bakikola kagenderere lwaki tetwewummuza bano abaagala okulaba ebitukwatako nga tubadde tujja mu kkooti teri wadde ajja wano Segirinya yagenda nga n'asuula obugoye yeekalakaasiza ani yeekalakaasiza olina obwongo bungi ani nkubuulira omusajja kyayitamu bo bali wano yali oyo Museveni yabasirisa mukwano wali we yali aboogerera ne babasiba walinnyayo bw'oba tewalinnyayo lwaki talya Uganda neyali abannanga akagamba ako oba kiki njiraawo omubiri nga bwe ngukuyiirawo mbeereraamu nga nange bwe nkola musajja yalekanga abaana be n'omukazi mu buliri n'abasanyusa ku online waliwo akikola mwadda ku balala bano bantu balamu kati omusajja ali very humble ate mwagalidde mu kalakita gy'alimu abeeraawo bano mu malwaliro gaveeko wabikola baagaana okubisapootinga lya ssente zo weekulaakulanye sanyusa famire yo bate bakwongera kalulu be bamanyi tulikebera mu fayiro n'oteekawo eddwaliro ne liggwa nga waliwo community n'abaakuwaganga gwe noonya likes ziri mmeka eziri ku kifaananyi Segirinya ng'agambye enguza ambulance abantu abo bokka ne bwe beesonda nusu lukumi babeezaawo ambulance okumala emyaka egi agwagattamu n'ogamba kuliko likes mmeka kuliko 150k n'ogamba bw'obanga n'omusajja yenna kati nkikubuulira nga omuwala n'abikkula calculator ku ssimu ye nga tekuli digiti yonna gye yabadde abala nga kuno kweka osanzeko miliyoni 15 mbisanguddeko n'osangako zero ng'abadde tagikozesa calculator bw'oba toli ku bwangu nga tolina kyobala nga tolina kizibu tojjamu mpale
Sibuli obuti akozesa calculator abantu basoma math. Ndamu. Omusajja yenna nga bbaawo nga talina kyasobola kubazisa calculator kuba tuba busy ne bino tobijjaako ggalawo buggazi era bwoddamu okubikkula bwoti kwotandikira ku biri bye walikoze eki okudiriitinga kati era bbaawo bw'omusabanga ku calculator n'oginyigako ng'eraga 00 tagikozesa mu app z'akozesa ku ssimu ye nga calculator teriiko okuleka ng'olina kyoyagala omusiiga naye tojjamu ngalo okumusiiga teri muntu alina makulu ng'omutwe gwe gumubalira ebyenfona bye nga tagattako tatoolako essimu eba ku tikitooko yokka okitegedde so ka tugattemu likes zokka ezaali ku kifaananyi ng'apositinze nti ngulidde bannakawempe ambulance kuliko 100 kale 150k be bantu abantu emitwalo 10 n'emeka kati emitwalo 15 ne bwe tugamba nti abantu abo baleeta nusu 10 emitwalo 15 baba mu miliyoni 15 baba mu miliyoni 15 zizo nga balese 10 zino ziri miliyoni 15 this is 150 millions miliyoni 15 Banauganda abo balemererwa okwesondamu ennusu 10 okubeezaawo ambulance nga ali kitalya like bazanguyira comment bazanguyira naye to be supportive n'okulaga value y'abantu kye babadde bakola tebasobola nkugambye ennusu 10 ate olaba omunauganda omuyita akupate najja ng'awuba emikono ng'ate agenda nakulya emmere talese yadde ekirabo ate kyenkugamba kati Segirinya bino bye batuddemu ne bakayiculatinga ne bagaba n'obulamu tulivinga bwa bulimba nedda omuntu atasobola kwerekereza nusu 10 to support this motion ebirooto byange mu community mwagaza ki olwaleero ono atasobola kwerekereza nusu 10 ambulance ekole mu community gye nagula ku lw'omutima kuyamba abantu tasobola kwerekereza 15 ba mitwalo 5 gye kundaba kitalya kati wano we badidde ku byabwe era balimu bakola gw'amaanyi kati ogenda kuwulira abaana be bazadde bali mu kwegadanga kwesanyusa basajja begadange bano Banauganda bw'otabeegadanga muto olina kyogenda kubaganyirwamu mbikubalidde saagala oddeeyo gambe nti abasajja bano lwaki bagamba baalya nkugambye bwe baatuddeemu ne babibala byonna nga ddala President kati kino kyongera okulaga emitima gy'abantu bwe gifaanana abantu okumanya nga abantu bazibu story gye nataddeyo ndooza wagirabye juzi mulamu yasiyaga abaana b'omukyala bambi omwana omu wa myaka 2 n'ekitundu n'afa oba ofa ki n'ensi okwebereka ku mwana omuto ne bw'oba olina emyaka 17 omuvubuka ow'emyaka 17 tebatasobola kutegeera nti ono mwana muto n'omukazi mukulu omuvubuka ow'emyaka 17 aba atuuse okwebaka n'omukazi si kyo kati labayo Adija ku nsonga z'abaana njagala nnyo okunenya abazadde tulagajjalira nnyo abaana mu buli kimu ddala basiyaga batya omwana w'okutuuka okufa lindamu famire ne bwebeera naffe etya Adija tata yagendanga n'akola n'omukyala n'akola kati namulekera obunaaza ku mwana wo okumanya nti waliwo ekimuyita emabega so n'atabanga takisobola kukiraba ekyo teyakirabirawo kuba yasookanga ng'amuyingiza ngalo kati kankubuulire kino ne distance eriwo wakati waffe n'abaana omwana nga tasobola nakubuulira katulututu kamulumawa mwana myaka 2 n'amutegeera omukwano n'omwana okitegedde kati bw'aba myaka 2 ekitegeeza omwana osobola okumulializinga nga munaaza weekugambira nti omukyalo ono yakebera omwana nga yakaabye osobola n'okukebera noga oba ekiku kimulumye n'omukebera buli wamu okitegeera naye ono gaayi ono omukyala yakirealizinga kale era ennaku tezaali nnyingi
kati omwana amaze okukola ekikolwa ekyo aba akyafiitinga okubeera mu maka ago. Story tewagitegedde bulungi President kanjigambe. Omukyala bwe yalaba omwana nga mulwadde n'akitegeera nti ddala ki ono omwana bamusiyaze kubanga yakwata omuvubuka lubona. Njagala nange ogijjukira yamukwata lubona yali agenze kunaaba gayi n'ayingira n'alekawo kakatuli omukazi n'amulaba naye famire mwe yafumbirwa omukyala tebamwagala yagamba mwana akuba enduulu tebagenda kukola ki kukikkiriza n'abandula oluggi n'akola ki n'ayingira munda agenda okusanga ng'obukyafu bwonna bujjudde ku mwana ekitegeeza nti kiringa nga bw'onoogamba nti buli kanaku obadde opeevinganga bwe bw'onaakola ki w'onaayita kubanga omukazi yagamba nti yasookanga ng'amuyingizangamu ki engalo ku luno n'amukwatira ddala lubona kyekandooza gwe omulundi bwe yatandika okukola awo nawuliddewo nga yamukwata lubona naye mbikujjukiza byonna obunafu bwaffe ng'abantu nakyo kibi nnyo n'omukwano gwe tulina eri abaana baffe okitegedde gunafuye tulekeredde abaana nga tetubawuliriza omwana wa president abeera wa famire omuntu wa famire ng'ayingidde mu nnyumba tosobola mulowooleza nga shamba bw'oyakola n'omukwano gubeera mukwano gwe tolowooza nti oli okuba nti wa famire ne bataata baleepinga abaana baabwe baana be basooka okuloopebwa abamaama kuno kubeere ng'okulabula naye omuntu wa famire ebiseera ebisinga kibeera kizibu okutegeera nti nno ki n'enkolagana kati oyo bwe yali akola ekyo manya nti era yateekawo nnyo embeera ey'omukwano wakati abo tulina okubeera nnyo suspicious era abagezi lwaki enkolagana eno ejja nnyo anti awo omukyala we yatandikira okwebuuza nti ono mulenzi kati kwolwo n'agenda mu kyaki agamba yagenda mu kyaki ng'omwana we alaba mulwadde naye nga talaba kimuluma naye nga bw'agenda okupama mbu n'amutwalewo omusawo n'amugamba talina constipation ne bamuwaayo eddagala akawunduwundu akatini ndooza nga amugire olugalo ne kakola ki ne kakala okitegeera n'agamba mukama nnyamba ondaga ekituufu nti kwolwo yava na ku kyaki n'adda awaka agenda okudda awaka agenda olaba kateni yenyeenya nga kitegeeza mulimu akoze eki n'agamba oba omukyala alabirira abaana agenza abakebereko kuba tebalina maid they don't have money to support them to have a maid kati okujja okuyingira n'asanga omuvubuka ng'ali muki mu nnyumba ate nti already ne tata w'omwana yayingira mu nnyumba n'awulira ekigwa nga kiringa ng'omuntu ava ku kitanda n'agwa wansi ng'awulidde omuntu ajja so kitegeeza nti bbanga lyali liweze ddene ng'omulenzi buli wabeera yeetegeka okubeerako oba n'ekikolwa kyakola kwabo abaana nga wabaawo amusanga kituufu naye kati olaba era kati waliwo obulagajjavu bw'abazadde okuleka abaana ewaka busobola okuba nga bujja lwa busobozi emyaka egyo kyovulaba osanga omukazi n'obwana bwe mu katale nti omwana ono emyaka gino basobola omukola ekintu kyonna nga sikola ki nekabeere wendi wensobola okumulabira ekyokulala tosobola kwesigisa mwana wo muntu yenna abantu balina emize actually bino bisobola n'okukwata ne mu nnyumba kati tusobola okulaba emize emirala eri naye ate waliwo n'emize egiri mu families singa tubikkula amabaati g'ennyumba z'abantu kuba oluusi bino ebya famire tebigenda na ku poliisi batyo okwawula mu families ate mwana waffe tunaamulumiriza tutya mu kooti kati ne bisigalaawo kati gwe nga maama ayingidde mu famire olina okuteeka ku baana bo obukuumi atasobola bayinza mutwala ku poliisi lwa nsonga famire egamba nti ki ani nkubudde ebizibu bibeeramu mu families kati ono ne bwe bamutwala ku poliisi teri ajja kuvaayo kumuwaako bujulizi yo famire ejja kuyiringa ekyo ekireke batambuze obulamu naye ng'omuze gusigadde mu muntu kati kyenkubuulira ate guba oluusi gubeera mu muntu nga tegunayingira mu famire ebiseera ebisinga emize egyo gijja nnyo ku baana be baliise mu mafamire nga si waamu aba talina kisa ku mwana yenna ng'omusaayi gumubanja nti emize egyo giri punishable by the law waliwo famire we zirina okusalirawo twejjemu ekibi tweweeyo tulumirize ekibi mu kooti nze nina omusajja bwe mmanyi omwana we yali abba ku kyalo nga abba akola emize musajja mugagga ng'amubeyiringa nga awo twabasasula akola biki naye omwana nga takomyanga bubbi
naye olunaku lumu omusajja yeewaayo mwana nabba ku kyalo n'agamba kagende bamusiba omwana ne bamusalira emyaka 7 ne bagimusiba era kwe kwali okutereera ku bulamu bwonna n'afuuka omuntu ow'omugaso. Ebiseera ebisinga abantu batusobye bamanyi obunafu bwaffe nti sisobola tebajja kundoopa ku poliisi tebajja kunkuba ndi muntu wa munju bijja kuggwera wano singa tutekinga that strings kubanga emize weegiri olwaleero gwe ogusiriikiridde awo naye ajja kugukola ku w'omulala. Era okuva lwenagira lwenakola story ey'oli omwana omuto gwe barepinga funye cases za rape kumpi nga kati kankubuulire ate ebizibu ebisinga famire buli lwebaamu obwavu ebaamu obunafu mu ndabirira ebaamu obunafu mu kutekinga decision egitwala mu maaso. Obwavu kiringa ekikolimo alinga sitaani anafuya buli kimu kyonna mu muntu anafuya n'amagezi ge otunuulira ne webiwandira opye mu mateeka gakole omuntu ategeere nakyo olw'okuba oli mwavu otya obitwala abaavu batwala ebintu for granted n'olaba omwana we ne bamukwata ye n'akiraba bulabi olw'okuba nti mind ye mwavu aba mwavu mu nsawo ne mu mbayini aba mwavu otunuulira nti ekyo kyabaawo bonna n'abayita naye nga tebalina reference neegi nga n'omwana bamwina naye nga tebalipotinga ku poliisi. Okitegedde kati nkubuulira mind y'obwavu bw'obanga totegeera nga muzimu guli mu bwavu mu bulamu bw'ensi eno bye bizibu Bannayuganda bye balina n'otunuulira omuntu ne bwe twandimutangidde agendeko mu mateeka bamusiba ategeere nti kino kiri punishable by the law naye olwa mayindi zaffe n'ensawo zaffe okuba nti njavu kisiba buli kimu n'entegeera y'omuntu. Okitegedde ye n'abeerawo nti bafamire enandaba etya famire enandaba etya bye biri mu baavu mu bagagga tebiriiyo okola ekiri punishable by the law bakujja mu kkooti n'omuntu ategeere nti kino bwe bakikola ku mulala bakusiba gundi aliwa ali mu kkomera bakolayo ki bamusiba bamulimisa lwaki lwakola kino naye nga twejjeemu ekibi. Sitaani alwanisa nnyo famire enjavu anyigiriza nnyo famire enjavu mwemuli bulimize gyonna gwe tulaba wano abaana be bakwata famire zirimu abaana nga babalepinga nga mukadde amanyi n'omuntu akozesa omwana ataneetuuka naye nga yakisirikira olw'obwavu mu bwongo. Bukwata n'omutwe gw'omuntu. Nina cases nyingi nnyo naye zonna yasinze okunnuma y'omukyala eyafumbirwa mu maka yaŋŋambye nti sezaala asneakinga every night najja n'amwambula engo. Anti kankubuulire kino kibi kiri mu famire ozitomera ekyo kibi kiri mu famire either okudduka famire eriyo abadduse families ne bataasa obulamu bw'abaana baabwe ng'oli yalama nti nze n'omulambo gwange temuguzzeeyo. Famire tuzitomera otomera ekibi naye osalawo n'ova mu bufumbo n'ova mu famire n'osalawo okwekuliza abaana bo nga bw'oyagala si kubakuza nga baana nga bambuwa buli ayagala yakwatamu buli ayagala yakola ki. Tosobola kumalawo bizibu bya famire ekyo kyembadde nzija okugamba nti olaba famire esirikira kino eriyo n'omulala ayina emize ojja kulaba nga tosobola gimalayo kati eyakwambula nga weebase anaasalira atyo n'ogw'okukwata abaana mu maaso go nga naye ayina emize gyakukolako. So omukyalo oyo taata w'omwana yakwata omwana sezaala akwata anti kyenkugamba akwata omwana tutegeere n'okwagala kwaffe eri abaana tuvumbevumbe. Mama n'agamba nti ekikyamu kyonna kirituuka ku mwana wange ggwe oli kitegeera kankubuulire era kijja mutuukako toyina kyojja kumukola kubanga ogamba nti oli si muzzukulu kankubuulire toyina kyojja kumukola okuleka ng'ovuddewaawo n'onoonya gy'okuliza abaana bo ne bw'oba tosobola kuba monitalinga bw'oba tosobola kubabeerako nabo omuze gujja bakwata otegeere nga beeyagala nti n'omwana akyagala kubanze mmanyi famire ng'oli mwali mu famire akozesa omwana waaka naye nga naye akyagala si byakumukwata. Kati if bw'oba lw'otasobola kukontrolinga tambula onoonye gy'okuliza abaana bo. Abaana bakulidde mu mizigo bangi abakuze nga tebamanyi na famirizi zaabwe ne bakula nga balaba ndabe bagendayo lwa mikolo bagendayo lwa mbaga bagendayo lwa kuziika ekyo ne kibeerawo. Tosobola kutereeza mize gya famire gyonna n'ogimalayo.
family esobola okugamba kukubikirira omusiyazi mulimu akwata abakazi kati family tasobola kugamba nti twejjemu ekibi tubonoleze ekibi twejjemu omubi tugobe omuntu ono anti family egamba nti yoyo omwana muganda waffe yekka gwe yaleka anti nkubuulira bw'aba yekka gwe yaleka either agende oba nze ŋŋende okitegedde agende oba nkole ki family etasobola kusalawo nti ekibi kigende n'ensi you either go to prison oba ogende opaale n'ensi naye nga tosiize bantu banumize gwe either ogivaamu oba tokibalabyemu ne weekuliza abaana bo okuzaala abaana mu family embi mu family erina ebizibu ebingi si musango si kibi osobola okuraizinga abaana bo ne babeera bagagga mu nsi okitegedde osobola okuraizinga abaana bo ne babeera bulungi mu nsi bamama tuleme kutya kutwala serefu buvunaanyizibwa n'okwesiba mu kibi mama bampaawo okusula waliwo ennamba y'abantu bangi abeekuliza abaana baabwe nga tebakuze na mikono gya family ng'oli agamba nze okumuleka mu mikono gya kitaawe oba gy'abaganda be mulekera Land Road kati yeyo embeera maama ategeere asisinkane ensi akuze abaana be individualism bajja kukula babeere kyayagala bw'aba yagenda mu family etalina magezi bannange president ndo agenda kudduka olunaku olwaleero tugenda kuba tukoma wano in your latest updates and celebrity news buli week tubaawo nnyo okubeera nga tubatuusaako amawulire gaba celebrities bammwe mpozi ate n'okwogera ku baana bankuba kyeyo president sibula abantu kale mwerabe baganda bange mbakubiriza okukola n'okukola ebintu ebirinamu obuvunaanyizibwa tubale nnyo ebiseera bya mu maaso kyokola leero kakasa nti kini kuyimirirawo enkya ng'omukisa gw'olina olwaleero guweddewo bampita Calvin Kayanja genda kubamba sibula yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba